tukwaniriza ku There is Still Hope chano yesubi okula musako gwali ku mputo gwa There is Hope ali ku There is Still Hope tu testimony tish nemikutu emidala kama tukobaza kubanga oli mulungi tukwekitibwa n'amatendo atwanza mwoyo mutukuvu jatulungamye okwita mu Kristo ekimwana Katonda omulamu. Amin era amina ddala nange nyongera okwaniriza ku mukwano gwaffe gwatwekumirako ano batenga otulindiridde okola ky'amanyi nnyo mu linnya erya Yesu. Kale olwaleero njagala tulabe how tuliko organize socials or witches in the church. Ya nti oyinza otya okutegeera oba okuzuula abalogo ate mu kanisa. Abalogo n'abasamize. Abalogo n'abasamize. Otegeera otya kanisa gy'olimu erimu obusamize. N'obulogo. Okitegeera otya. Ayina kunono kankubulire witchcraft ali modernized. Kati naye yakyusibwamu. Eddogo. Tericha oba obusamize. Tebukyali katenyibwa nsaasi. Bagenda bazijjawo. Ebyo byali bya mukyalo. Saa zino osanga essabo nga lyattegula. Ekituufu. Oyizabya naye dda busiisira bwonna nga bukwatiridde buti. Saa zino omuntu asobola okulogana kigambo. Kimala. Nga tomulabyeko mbu asimanya akuta ekintu. By that person can speak a word. Netuukirira. Nekituukirira. Bwe kiri. Akati wetwogera obulogo n'obusamize. Togamba ogenda bisangaawo jasangawo embugo. Ndabira ebyo. Abantu batambula n'obulogo bwabwe mu kamwa. Abusirikidde. N'obusamize bwabwe. Bubanyookerako. Ng'alina ebuyimizi n'agamba gwe. Kale. Tumala. Ojja kulaba. Kino na kino. N'olowooza bya muzannyo. N'olowooza bya kusaaga. Ye aba amaze okuleetenga environment mu nsi y'omwoyo. N'addayo ku kyoto. N'aseesaamu. Yongowedde. Kakati akabonero akasookera ddala kwe kubanga controlling of leaders. Okubanga ofuga abakulembeze. Bwe osanga mu kanisa nga abaweereza. Yes, abaweereza. Batambulira ku ntoli z'omuntu omu. Osegedde? Oba pastor. Kyasazeewo bwe kibeera kyekyo. Anti kati baweereza bajja kugamba nti Bayibuli etugamba tugondere abo abatukulembera so tuli mu kugonda. Ng'oluŋŋamizibwa ki? Olwa Mukama. Kale soowanga nze ndi mukulembeza naye tugenda tubbe. Nti Bayibuli egamba tugondere abo abatukulembera nawe n'ogoberera. Okubba kibi. Okubba kibi. Kale lwaki batoŋŋondera? Kakati tulina amakanisa nga pastor ayimirira n'agamba gwe ganye kola senkugambye ojja kulaba gwe kino na kino geza ofulume ekkanisa ojja kubonaabona. So tomulabye nti ayina ensaasi z'akutte kituufu ng'ali kunyeenya naye statement z'ayogedde he's trying to control. Agezaako okubanga awamba ate n'okufuga. Okitegeera bulungi. Kakati kutuuka mu kanisa ezifaanagana zityo nti omuntu aba takanyiza n'agikulira. Okitegeedde abaako ebigambo byayogera naye ng'ebigambo ebyo si bya Bwakatonda. Nga bijjudde obulogo. Okitegeedde? Oba nga bw'otuuka mu kanisa eyo bakuwaliriza okuba nga otambulira ku mugendo gwabwe. Naye nga ogenda n'okikubamu torchwood nga bali off Bible. Naye nga bo bwogaana era bakugamba ffe wano kasita ogaana kino n'ogeza ofulume n'ekkanisa. This is going to happen. Kino kigenda kubeera. Ng'agenda kukolimira. Ng'agenda kukolimira naawe okole ki? Naawe okitegeere. Kale katulabe Abagalatiya 5:1. Abagalatiya 5:1. Tulabe wano. Okay. Kale Abagalatiya 5:1 agamba ebigambo bino. Mu ddembe Kristo yatufuula baddembe. Kale munywere
mulemenga okusibibwa nate mu kikoligo ky'obuddu. Yagera ate bana ono mukulembeze ono pasa abakutwalira mu kikoligo bibano bwotera ogamba nti ogenda mu nkwawa za paasita abatayagala otambulire mu ddembe bayibuli yokuwa nti n'oba ng'olina ky'ogenda okuleeta nga kisobola okuyamba tajja kikkiriza olina kugendera ku byakugamba olina ogendera ku biri kala omanyire kanisa ate nozaba nga ekibiina kyonna tekimuvaako era kigamba etogeza yaleeta buzibu wano yaloga abo yawamalayo bonna bali mu ngalo ze akola agokubiri division and gospel okwawukana okweyawula then n'okubiyangana gospel gosping ate okugira bakuyita batyo byebimu ebyo brothers and sisters bwoyingira ekkanisa ng'ejjudde olugambo bwoyingira ekkanisa ng'ejjudde okweyawula obumanya mulabe tiimu pasita gundi sister and pastor alina ekibinja kye pastor alina ekibinja kye owekwaya alina ekikye ate buli omu w'amaanyi mwegali kati mmwe abatalina side mwe abalugwako akulabe nabali lwaki tukulaba oddani eno nabali nga bakusonga mutukulaba otukeza nga you are confused where to be ebiri mu kanisa omuntu ngadduka ngayegendera oyingirawo basoka kuyingizamu mugambo olaba tobesembereza abaliwe bati bazibu nnyo bebalemuseza kanisa eno ng'oyogerako tunirako abantu omugenda ebigambo ebinga obiŋŋambe naye nakatuuka muno abintuusizaako ekyo gye basooka okugamba tukubulire oyo asooka nakuwa ddala details n'ogamba wanje oyo guli mwegendereza kati bamaze okusigamu ensigo ya division kati isigati nawe ogenda tandika geya whereby tolina bukakafu ku kyo tewasobola ayita dakiika nga nawe totandise just within a few time ogenda tandika kakati sitani awo nga sobola nokuleetera ebirooto ebimukwatako omwama ngamba namulabye okitegera ekanisa ng'ejjudde okugeya olugambo ng'ejjudde okweyawula waliwo akana akabondo tekakkiriza muli pasita nakali tekakkiriza muno fuluma weta manya eddogo eriri n'obusamize bunyuuka buti bo nabo bali bati Luka 11:17 every kingdom divided against itself is laid waste and a divided household fails. Luka 11:17 naye ate eno nga kyosomesibwe kiri naye ye bwe yamanya bye balowooza yawe wano n'agamba nti buli bwakabaka bwonna bulyawukanamu buukana bwokka bulizikirira n'ennyumba bweyawukanamu ennyumba eyo egwa kale awo muba temukyali mwoyo wa Mukama muba temukyali kasite kanisa mubamu okugeya n'okweyawula wabaawo kati taata waayo omulala aina divide and rule eyo kolaje weta fuluma onosoma Abagalatia 5:19 paka 20 akuwa ku bikolo eby'omubiri nga n'olugambo okweyawula mwebiri okitegedde so kakati lwotuka mu kanisa nga ejjudde ebikolwa eby'omubiri weta buwesi manya olishe oli wafu nnyo ekyokusatu okusinza ebibumbe kanisa ebibumbe kati biri modern naye byakyusibwa omanyi ebibumbe omuntu alowooza bagenda teekayo Bikira Maria pasita yafuuka kibumbe ky'ekyaki naye
eyo point muganda wange nze wenkwata ebitooki byange ndaba ate kati yeri waggulu. Abantu basinziza abasumba. Era wegala okulaba obuzibu kumukulisetayo yogera ku pasita we. Kaso otuuka mu kanisa eri weetyo nga pasita bwe bataddewo ye Yesu wabawo ekizibu. Naye waliwo enjawulo. Waliwo kubanga endiga ze ziriko ekikyamu. Yes. Waliwo kubanga pasita ye yeetaddewo mu kifaananyi ekyo. Ekise tuwe. Kino kitwogerako kubanga pasita waba ayingira waati. Waliwo nze nagenda pasita waba ayingira waati bonna ne bavunama. Kwaye ekomaawo okusinza oba okutendereza. Aleeta akazindala ayinza okwavula okuva eno paka eri. Agenda kwa pasita. Atwalira man of God. By the way, naye agala okubuuza ku kibuuzo ekyo. Kyabwa Katonda okubanga tugeze omusumba ayingira. Na mwenna oba mubadde ku ki programu akuta akazindalo kati tugeze nga kano. Haleluya bannange. Bina programu zaffe ez'enjawulo wano. Omusumba nayingira mwenna ne musituka. Musajja atuuse. Si musajja atuuse tusigala waggulu wansi. Nga bagamba emira tutendeza ogana n'ogana. Anti katulabira ebyokutendereza era tutendereza ne mutima ntendereza. Kalwaki toyimirira mu mutima. The man of God. Ate sigala ng'olunaga bannaye. Nze nyimiridde mutima. Katonda atubula mutima nyimiridde. Soka n'entyamu. Sajja yamaanyi wano. Yamaanyi ekimanyi. Ekitegeedde. Manyi bulungi naye kati kuba mukowala. Ekyo kigembe kinene. Nti we have exalted persons more than God. Tugulumiza beyatuma ya okusinga ye abatuma. Ate wekiri ndi kati naddala abakyala afukamira pasita ngoza yebaawo. Bayita oyogera ku kintu ekyo ate okimanyi omukyala asobola okulemera ofukamira gwe waka n'afukamira pasita. Ati gali mafuta. Ate nekira pasita ayinza okugamba omukyala ekintu gwe n'okimugamba n'atakikola. Osula ne Mukama. Nsula ne Mukama. Niyo gundi toyangeera ejjoogo. Gwesula ne Mukama. Guwerabirira. Bali balonde. Andi kakati kituufu balonde tetuganye. Ye guwerabirira. Mukama yatubeezaawo. Ate senga se musumba oyo gwe n'omulimu gwadde toguli. Katonda wange. Musumba akoze kinene mu maka gano. Ekitegeeza musumba afuga njuyi zombi. Akufuga eri newa. Agamba nze okunkutula ku musumba oyo obufumbo bugwawo. Pasa n'amukubira essimu ssaawa nyanko yeetaaga afuluma. Musumba mpise. Naye nkubuulire. Nze nkunogera ddagala. Ddagala. Afuna kikolimo. Kikolimo ki? Leka naawe. Nkunogera ddagala naye bw'otalitegeera kujja kumulika ekikyamu. Don't touch. The anointed one. Maka gani gwe bw'ojooga bwe? Agamba olaba akalembeeza ke tulina kano. Musajja wa Katonda oyo. Yaliwo. In fact ate walimu ebazizza nnyo. Panga obufumbo obwo. Ayimiriddewo nnyo. Kati ekitegeeza olinga ngamba nti pasita oyo singa bukya ku makya. N'agamba nti ve wa Derek. Ogenda bugenzi. Era Mukama aba alabye. Ebigenda okujja. N'akugamba. Gende wano ku bufumbo bukulwa musumba oyo. In fact ye vision beyala. Era kalekera n'agamba nti kimanyi Mukama takwagala waawo. Nga nzani agaana eddoboozi lya Katonda. Nti Bayibuli egamba wa mukisa yagidde mu linnya lya Katonda. Ala musajja n'okunyigiriza mwana. Musajja oli ebikola omwana binyiiza. Okimanyi asobola okumanya nti no katugeze na bulaza batanafumbira. Namanya nti alina omuwala gw'odeetinga. Akimanyi bulungi omulina. Wabeera open gyali n'omugamba nze n'omulala nkola ki gwendeetinga. Naye olw'okuba yalina gwakwagaza amakinga sure akusalako oli n'akuwuwe. Naye ate ono gwakuwadde yalina okukufuga pasita. Anti kati uliriza makanisa omwo bapasita abana balina ba agency baabwe. Amanyiwa anakuwono amaka yagafuga yabafuga. Buli kyamugamba leeta agenda leeta. Ekiri pasita yaba alimu indirect. Kubanga nawe yagamba omanyi
mukubira esimu abalina okwangu wano muwangu oyo mwana wange nze minako obuvunanyizibwa in fact mutegeera nnyo kakati sepu kuba togondere mateeka akulemye kalwakuba nti is the man of God ganawo okolaki nganawo ogonda nfaka nako kabonero kalala nti false prophecy obunabbi obwobulimba mu kanisa kabonero kadogo nabusamize ekikate saa byetwagala mukama ngamba oliyo bbaawo mukama ngamba kino mukama ngamba kasita biyingira mu kanisa mukama ngamba kino it's not true manya nti kanisa gyolimu kaweddemu totambula kufuluma duka misinde duka actually empenyuka buwenyusi fuluma Kali, zile kabonera tubadde kuka bifaananyi. Tubadde kuka bifaananyi. Ekyamateeka ekyokubiri, ekyamateeka 32 16. Olw'amateeka olw'amateeka olwokubiri. Okay. 32 16. Abasumba bafuza amaka g'abantu. Abasumba bafuga this man of God 16 agamba bwati agamba nti bamukwasanga obujja ne bakatonda abalala bamusunguwazanga n'ebyemizizo oshagede ojimanyi nti okulanda okusinza pastor kya muzizo maaso ga Katonda okugulumiza nze okusenga Katonda kya muzizo kiba kya muzizo okakyagalira ddala tusinza nga bakatonda balala wendi oyogedde kantu ako nsobola okufuna ekiri okuva ewa Katonda singa mba nkwenyumirizaamu suubira nga lirimu ggwe buli kimu ndowooza ku ggwe nsobola okufunayo ekibooko okuva ewa Katonda okwagala omuntu n'okumusinza byanjawulo loving someone and worshiping someone byanjawulo okwagala omuntu n'okumusinza byanjawulo kati so kumpeeko njawulo awo ntegeera nti omuntu ono mwagala oba omumusinza okwagala omuntu tekukuwaliriza kukola kyakugamba n'ekibanga kifu okwagala omuntu oyo tofunamu buzibu kwawukana naye wabanga kyakugamba kifu in fact omugamba direct nti kino kikyamu omwagala bwagazi naye you don't worship him omuntu gwe worshipinga you are subjected kale taata buli kyakugamba ye taata oba osinza Katonda buli kyakugamba osinza businza kola kino tokola kino genda wali togenda wali that is worshiping kwa kusinza actual obedience is worshiping naye loving okay loving is not entitled that I should be submitted to you ati yenjawulo nti ffe twa confusinga between love and worship ati abantu before yokwagala they worship or vice versa they worship human being but mukifo ky'okwagala omusota ono emisumba mukama omuliri gwatuwadde atukulembere yes kati babuuka eddaala ery'okumwagala ng'omuntu batandika mumusinza kati yenjawulo eriwo kati Katonda takyagala okwegamba kimusunguwaza kimukwasa obujja lumu nasooka neneebuuza ku kibuuzo niŋŋamba nti kuba waliwo olunyiro lulimu Exodus kyekuva nti temusinzanga bakatonda balala kuba nze ndi Katonda ow'obujja neneebuuza lwaki Katonda onaŋŋamba sisinza kintu kirala ate wabujja ate batugamba kwagala worshiping ne loving love is a must okwagala teeka omuntu muno eno omwagala bwekiri naye tolina mumusinza okusinza omuntu oyo kwe kumugulumiza n'omutuusa ku leve ey'obwa Katonda
n'omulabanga ye solution n'omulabanga yamanyi buli kyakugamba kyekituufu buli kyakugaana kyekituufu. Okay, awo tukolera ensobi. That is exalting somebody. Ate nayo kijja kubasonga. Now there is instead of loving pastors, we worship them. Exodus 2. Verse njawulo naye akalona takugambako basambasoba abo bakyawo. Love your pastors but don't worship. Nzo okukwagala tekingamba nti bw'oba ojja nfukamira ontambule ku mugongo. Nzo okukwagala tekingamba nti ndi waka na mwami wange sawa nnyo nkubira essimu jangu nkwetagana jangu kati w'otajja Mukama agenda kukuba embooko. By the way, on the remembrance, yali so emotion. Okimanyi waliwo omukyalo mubambya baali bakozi ne bbaawe actually nga balina ne church naye yagenda mu kifo ekiri okimanyi okitegedde omusomesa yabye ekkanisa yaabwe emirimu n'agikuba kati omukazi n'agamba obeera munamwa akasonda sava Mukama ningamba njeeko ebyange kati ompadde ensonda webatwe bakola. But they exchange your destiny. Akujjako kiri nekyomwono n'akyezza. Omutuufu na feeling so bad nenga bambi mukazi wange. She worshipped him. Yalowooza nti kasisinkanye oyo ye Yesu Kristo yamanyi buli kimu. Okuva abiri ntandikidde olwokusatu tobanga na bakatonda balala wendi. Paka kulokutano. Okay. Nagamba nti weekoleranga kifaananyi ekikole newankubadde ekifaananyi ky'ekintu kyonna ekiri waggulu mu ggulu newankubadde ekiri wansi ku ttaka newankubadde ekiri mu mazzi agali wansi w'ettaka. Tobivuunamiranga ebyo so tobiweerezanga kubanga nze Mukama Katonda wo ndi wa buggya. Abiwalana ku baana ebibi by'abajjajjaabwe okutuusa ku mirembe egyokusatu n'egyokuna actually ne kuba nakaana nakaana be balwawo enakana that is the fourth generation. Okay. Kati mistake gyokola kati okusinza omusumba kigenda okukosa paka ku mulembe gw'abaana b'ogwokuna. Kigyava kunze kikwate first generation kikwate second third ne fourth so stopping gy'emyaka mekejo bado buli mulembe gulina emyaka 10 gy'emyaka 4 kati 4 batavaayo abayimuka ne bagolokoka kidda kikoma wate ne kyongera mu 4 okitegedde kakala kubona akalala tuyita lack of accountability. Buli woyingira mu kanisa nga pastor tayagala mubuuza esasanya ese tato okoze kyekyo oyagala seseme abantu mugaati basi agenda bakolima mmwe pastor tubadde tubuuza sente ze twagamba okuzimba ekkanisa eriwa Sikena kwa obujulizi obwekanisa eyo gy'omanyi bangamba twetaaga etoyi I provided money nemugamba get abasajja bomanyi nti they are able binasanga biwawe nagande Mukama kati nanyenyo ulinega kati nasali otinga basali otinzi wetu gezo obuza accountability awogeno tegeera nti ene kanisa eli under witchcraft nti gwageno bero omubi ate gwoba omubi bali bona bagana kula ku side kati gwoza kwa busente nabo pasayinza obulya ninga yabulidde dda actually yakwata n'abaana ba kanisa binini ne bakola omulimu ebisigadde samanya gye byaggwera pesente bameka mitsera mekezo yogerako tekana ariko nalinya lya bastaff kweza pasa zo kulize pasta kuligana abantu awo bayinza okukolima n'ebyo byotamanyi
awo ekyasinga kabe bambi okunkwata kwaliwo omwana omugwe basabira yayagala mulimu ne bamuteeka ebweru naye omusajja yamuteeka ku puleesa yamugamba I prayed for you njagala wano kimu kya 10 awagiyita nansigu banaye omwana yakiwayo mugulume butagambika nga omanyi emirimu gye Saudi kukotoka naye n'agamba wange kale bw'oyingira mu kanisa nga terina accountability si ku pastor yokka si ku ssente wabula ne ku bulamu bwo ng'omuntu bayibuli egaa nti no be bagenda okutuweerako embalirira ey'obulamu bwaffe kati osanga ekibiina nga tekirina accountability ng'ekkanisa oba abaweereza baamu abantu ababeera uncollected tebatereezebwa baba balemala anti akakyamamamera wabawo kati ekibavuga kyabatwala eyo direction kiba kirala tosobola batereza n'oba ofa otya guyinza okuja n'abagamba bannaye ekyo kyemukola kifuba ate gw'oba omufu actually obakulaba ng'eyagwa fuluma sitaani oyo fuluma okitegedde so lack of accountability omuntu bayinza omuwa obuvunaanyizibwa n'atabukola mugambeko gwewakajja gumanyi emyaka etuweereza ngolozinza obutajja mbu kinene nnyo gumanyi emyaka wakoze eki sirika so batuka ekyanga they are rebellious nga bajeemu Jibabiyoga Samuel 15:23 the rebellion is as a sin of witchcraft. Kamukaisa kamuli mu rebellion yogoli atula nange 15:23 kubanga okujeema kulinga ekibi ekyobufumu aboluganda bakiyita bufumu okweraguza asegede bulogo bwennyini super diziki nobeera gwe ewaka olina omukyalawo if you lack accountability amaka gagudde amaka tegasobola kuyimirira tegasobola nga you lack accountability odasamuka munaye ovaawa omuzangaani zendi omusajja ino sajjalata naye saawa ezo si nnungi tuyinza osanga ababigwa abataddeyo twatambula dda omanga bakubira semu saawa 8 bbawa nti ali mu maini adde ava mumupira ne bakuba omuganda nakugamba ate munaye okumanya omputu aba wamputu yo ate abaliko ebisago naye awone sinakuwona asitafunamu agatambula Champions League akeererawo akwata obudde evidiyo gazitsonde olwalunako lwange akakwata akalala immorality ebintu by'obukabakaba obukaba buli mu nyambala buli mu njogera buli mu bikolwa kalwinza tuuka mu kanisa ng'ennyambala bukaba bwereere nga togenda kukwata muntu nti aliko osimanya bamukute n'omuntu naye ng'ennyambala yennyini egenda sikiriza abalala bayingire mu bikolwa ebyo omuntu ofa ate oyogera ku nyambala ennaku zino okukaaba amaziga ennyambala ennaku zino mu kanisa kikuggwako kakati ekyaki eri under immoral dressing code ebeera ejjudde society ne witchcraft kikuggwako omuntu asobola kwambala ekiteteyi nayambuye alowooza yambala ekiteteyi naye nga kitangaala nolaba oli ekiteteyi kiyitira wano ate ennaku zino ebyo mbwolwokuba ni wansi kiwanvu naye gatulamangira bwati amabeere bakwatako water yes wenambala wanu wenambala bakasho omugongo gwonna guli bweru waba guno obugundi bu blouse bulinga bwakatimbatimba oba obumanyi ateekamu akaleega n'ayambala akatimba akeere n'oluusi tebateekamu ennaku zebambala buleega waliwo obuleega obulinga ka blouse akambala wano nekabikka wano yonna mwereere agenze kukyaki agenze kusinza yenga agenda munda mbu katonda akebera mutima mwana wange
nirabira nti ekijjula omutima anti okungulu kirabira ku lugoye omuze obeera mumajowo waabwe nga mujjudde nedda ssebo kyogamba ng'oyambala n'onyuma abambadda bwe nemanya babibibeereebeere onyumye lwanyi obedda gyempitireyo benkubye bo kandi nozowulira okubye nozowulira byotugamba tegeza oyambadde okukuba bantu nze I dress to kill oyambala kutta nze nyambala binyumira actually tulina nawe buyinza buŋŋamba buli omu ayambala ebibye banaye mmwe muba nga mukyali mu analog mubeere eyo guno omulembe gwa dotiko bano baseru oyo so bwolaba immorality ng'eri mu dressing code eri mu njogera pasita asobola okubeera Katonda nga agagambo gayo gwatuka pasita kwatamu sabika mwoyo Mukama akuyamba osabike osobola okuba nga oli mu kubuulirira abafumbo nini osabika ekigambo n'abaana ne batategerako na pasita kyabadde kiteteganya nti kati awo nobika ekabadayo kale ojja kusoma Nahumu 3:4 ekyo simanyi oba bali bakisomye nako tebamanyi wadde ekiri tebamanyi ekitabo kya Nahumu simanyi oba bali bamusomyeko 3:4 kubanga okwenda kw'obwenzi omulungi kungi nnyo nnyini omukulu w'olubugo atunda amawanga n'ebyobwenzi bye era enda y'olubugo bwe ano wangubuulire immorality ejjudde ensi eno ingi Mukama Katonda olwomutula pasita nyambala Mukama pasita alikubuulira ku ddogo owangula otya ebikukozesa ekiro nina akatambi kenala okuba nakakulangako omwana yakuba patra bakuyita patra ne katishat nabamu wakatuuti ate kiki none ebigambo byavaamu nga birisa ogwina agamba actually a good message don't care about the dressing nenga ne Mukama Katonda ate lwaki wewolereza kitegeera naawe okimanyi good message don't care about the dressing gomanyi abavubuka bali awo bonna bayingidde dde ebitanda simanyi kubanga nga omanyi ebintu bya patra manyi spiritual ba husband zibona ekiro kati kyebagenda okubeekola omuvubuka abaaga service taggwa ayongere bwongezi leero Mukama atwadde ekisatu bwebaa 10 kumbe ye alaba mirwa nakyalabye irugera bafuluma mu kinaabiro masturbation nga banange kikyoba osize Yesu yagala tosakwata mwenge mupya nokuteeka mugundi enkadde tosobola kukwata olugoye lupya nolutungako ekigundi dressing code eraga kirala nawe ebikuvamu birala zi confusion now okutabuluke akalala bewitchment ate ekyo kitegeeza ki bewitchment kwe kubanga oli under control balwa amaanyi aga osobola okubeera nsobola okukontrolinga kati agambe nawe okontrolinga ng'okola kyenjagala someone's bewitched kati bano edda abaganda bagamba nti bamuteeka mu ccupa ali mu ccupa mwakola ki nemukaleega babateekanga era example bajja kwesomera ebikola byatume 8:11 bajja giso Simyoni ekyalo kyonna abantu be yali yakiroga yali yakukumba yali yayoola ekyalo nga kyakigamba kyekyo kikola nga omutenda nga tebalowoozaako nti waliwo amaanyi agasinga aga Simyoni kati wali ekkanisa weezito kituufu nga bo balowooza Yesu awo wasula nga ofuna ekizibu agendako eggulu naye kiranga tufudde amakanisa essabo wali tolemererwa ugende gundi ojaddira wali kyekiddukiro waliwo obulamu okitegedde aye nosanga nga pasita nga ekibiina nakyo yakiroga
ekibiwiri kinga akikola kyayagala omuntu munsi muno nga ne bazigamba overnight yakujja bwerere bajja buzi azugula kweyambulako nawe ebyomwoyo byonna ebyakukwata tugenda biyambula kati tujje nga tubiraze tuli serious egitola oliva mu busibe yakosa bewitchment mieze ena teri kagoye ate people we are going nesimanyo webintu bamukwatamu awo nebifa ne people we are going kati ekyo kyeyali agenda okozesa bakita bewitchment control yali control zakabinja akabaloze kati ekitegeeza mu kanisa muno omusumba basobola okukuloga n'oba nga tosobola kufunako nti nga tosobola kufunako bwetwaze nga gwe muntu ulira noono ng'olinako n'amagezi agagenze eyo yekanisa yo awo wali obulamu wali obugagga bwo pasita kyayogera kyekyo pasita gwe mukisa gwo pasita gwe mukisa gwo oyagala munyiiza oyagala mukolaki you are bewitched ekyo tuta bewitchment yobeera bewitched kitegedde kale akabadi nakalala kyetuyita less ono church development buli wotuuka mu church nga tekyuka tekula si kyakiyoka wala n'abaweereza nabo basobola okuba nga tebakulakulana church enfo ekonya naye church erimu omwoyo wa Katonda wabaawo enkyukakyuka ekyo ekiri eziizo eyinza okuba nga si amaanyi naye ate ebeerawo za kyaki nga wewagireko emyaka egyo wera bweri olina okudda nga weeri nebbaati erimu lyaba limu sonda ekiba kiwempe nyenkwega zakiruma ne sayidi emu bafuna obuveera ku maduuka ne babusala ofunayo ekikuti yaabwe batandika okuba nga bakola ki nga babikabika nga bateekamu so ekyaki ezirimu nnyo eddogo n'ekyaki ezirimu obusamize tezikulaakulana ati kati oyogedde ku development ennaku zino n'ebintu byenda mu kanisa waliyo simanyi ebiina ebyokuziika ebyaki naye sirabako biina bikulaakulanya bantu kanisa waliwo ebiina byotandika mu kyaki nga tebina n'amakulu ate ekyo tekina makulu nti kino kimanyi kyakuziika kino kyaki kyaki ezifaanagana ziti eziri under witchcraft nti newojja ng'oli developed okumekereza bakunyonyoza anti ekuzzaayo ku level yaayo ojja ne bizinesi bazikuba zonna olabika kubeera mu busonda yali akeera nga ayagera anaakola anti bakusomera ekyandikibwa okeera kunoonya mukama Matayo 6:33 sooka obunoonye obwakabaka bwa Katonda ebisigadde ebyo byonna ebyagenda bijja kudda kumbe kyaki kyekizibu era wogifulumawo oti ng'oddamu opiikinga oyogera bwotyo ndabeko abantu abamu nga alina kanisa gyeyayingiramu naye akabanga keyamalamu ayadda ku down naye kasa stepping out ate n'addayo ku gundi ye gye yalimu naye leo stepping out still olina okuba nga omanyi waliwo okufuluma ekyaki physically nga spiritual okyagirimu kisoboka kale ate ekyo kijja kitya kale jjukira biri ebikusibye kyaki si physical kyaki ekizime buli ekikugaliddemu those are forces. Yes. Kati ezo forces oba omaze okuba nga you have communioned with it. Musiza kimuya. Kati gw'okufuluma obufulumi n'ogenda oba togyeyawuddeeko spiritually. So olina ogyekutulako through prayers. Ogifuluma physically ne spiritually. Kiba nti abamu bafuluma ekyaki nasigala nga akyagiroota kyaloota omusumba omusumba leeta okitegera ekyaki ekyamunyako control. Ekintu kineewuunya abantu bano abasaba kuyita mu linnya erya Yesu nga bayonoona ebintu byo lwaki besaala zaffe ziddibwamu manyi kyaga backing okusaba kwabwe esaala ziddibwamu sides bbiri Katonda ne Sitaani. Manya buli saala alina gy'osaba either Katonda agiddamu oba Sitaani agiddamu ate of which Sitaani taddamu saala nnungi
Adamu mbi. Ayina Katonda addamu saala mbi. Adamu nnungi kituufu. Kandi gwe kisinzira ky'osabye. Katonda akumenya nkusabira accident. Katonda yabagizeemu. Anti kati oyo yeewaanawaana nnyo tumusabira bu bizinesi bwe bukubwe. Sitaani ng'akituukiriza. Ng'oggwamu. Nga gobeeno gamba nze Mukama we musaba. Ampulira. Ampulira ne Mukama ki? Kyekibuuzo. Mukama ki? Yazzeemu esaala. Kituufu ekyo. So kyaki yonna nga wajja oli yaddeko n'efuuka enkwa. Kunyunyunta. Eyo fuluma. Nga bukyali. Oba kyaki yonna ng'ogimazeemu ebbanga there is no change. Nawe weerabira ddala amazima. Eyo. Ndina akazinda ake 15. Kaagaana. Ate ng'oluzino zisanga nga zirimu abantu bangi. Erina abantu ninga iddogo lyavuwaza abantu nti n'okwevaamu emitwalo 10 tekisoboka nga bangi. Ng'ebalina naye nga eddogo eriri muli amaanyi agali muli buli omu akalimu baakakubanga ebalina sinti tebaagala. They don't have business zonna zaafa. Amaka gaakubwa abasinga basulaawo bozangoye nwanika batambula binye balebe binye ne bidira ne bajja ku chache ne babyeringa mu linnya erya Yesu. Omwana wa Katonda omulungi. Agala asemayo kituyita boosting in church. Kibanga by some leaders. Kuba kwewaana oba boosting kibanga kwenyumirizaamu. Waliwo abantu abenyumiriza mu maanyi ge balina. Nti omusumba w'omunyiiza nga yenyumiriza maanyi g'alina atuuka n'agakozesa bubi. Waliwo bano bagamba nti nze otunneegendereza oyinza okunjako ekikolimo omukisa. Anytime you offend them, akaseera konna obeesiitaalizaako. They boost in their power. Benyumiriza mu maanyi gaabwe abagenda kukolako. Era baba bateekawo entiisa nnyo. Otambula weegendereza omunyiiza oyinza okukolimira. Kyobudala amakizibu nnyo abatono okuva mu bantu abo. Kugambye entiisa gye babateekako akulaga nti gwe kwomuvaako yalina future yo yonna. Ovira mu mikono gyange ng'ogenze togera kudamula akalungi. Kati ekyo ekimuleetera okubusitingamu ag'amaanyi ag'ekizikiza geeta amaanyi nti gakizikiza. Amanyi mugabo agati liba lifuuse eddogo ebyedde emirimu kubanga tosobola kugamba nti ojja kubeera mu bantu omwaka gumu gw'ogwokusatu nga no one has offended you. Ate kisoboka. Ola ne Yesu abayigiriza bennyini bamuofendinganga. Bwekiri bamunyiizanga nnyo okitege naye teyabagoba. Ne Yuda Treasure yali wensawo bayibira ebitasaana ate amagazi sente zemwonoonye ate singa agaga amafuta tugatunde sente tuzibaba banako nalaboonaga naye gwe ni temugamba okolimiddwa Yuda. Naye saawa zino kanisa zitulimu tutambulira ku bunkenke buti tuli awo tunyiza wakugamba ekintu kyonna oba tulina sente tunda TV oleete ate ojja kujemera eddoboozi lya Katonda kama yayogedde Mukama ngamba giragula omuzindaalo anti siinamu tunda kyonna kyolina weereza Mukama n'ebyo byonna naye anakola ku nsonga zo. Olaba ku kativi wa Katonda Mukama asobola oleetamu ennene kano naye kavaako akooye Mukama ayagala fulumya buli actually ebyo bikadde bannaye gumbodda mabega yagala ne bana pastor mulekerawo olina crusade etaaga miliyoni 10 ku akaunti yo olina miliyoni 2 lwaki gwe pastor sigwa asooka n'ogamba milioni gange 5 gaago banye twongerezeeko tubulire enjiri muweereze Katonda lwaki ate zonna ozinyuunyunta gwe Katonda akuwadde omukisa olina gwe oliweerezaako ddira ebibyo ayo n'obazibajjamu n'ekikumi n'ekiwera n'ogenda mu extra plus ate ebigato birazi
Oteka mwezo. Kuba yinza okujja ne zisula emizindaalo. Tulina okuba nga wona akasente. Olina okuba nezigulawo emipya. Emergency. Bayinza okubalira pulica buli agenda okujja $5,000. Bamuwa 10. Transport. Ate bamuwadde nnyo. Osagede. Bagamba kati abagenda osula abagenyi. Abapulica naddala pulica. Guest preacher. Hoteli tugibalire $20,000. Bamutwala mu yeji. Ate ebikumi ebirumu oyo. Mulabe tabulira katu. Mutadde wala sebo. Pasa ayinza okugamba ati akasente kano ayinza okugana mukadde w'ekkanisa. Namugamba nanya akasente. Bameka ku ndiga ng'osobola okusuza abawala Mukama ogw'omukisa. Omukisa akasente kakoze eki. Ennyumba ekola ki? Eyaniriza. Bannange bayamukisa nnyo. Mukyo oyinza okwaniriza malayika. Tosobola kusuza muweereza wa Katonda n'otafuna mukisa. Nojula omubuuza ate ze twasondeza hoteri. Pakiwa gwe soko nonyo bwakabaka bwa Katonda. Oyagala kunyiiza mwoyo wa Mukama. Omunyiiza. Do not grieve the Spirit of God. Akajayo ekyandibwa ekyo. Omunakuwaza. Ate ebintu ebyo byobuuza ebyo biri bya Babylon. Abedda Abamisiri. Kitegedde. Ate badde nsaba omuliise. Baneza okulya mwazibaze. Akikyale singa Mukama agenda kukuwa omukisa mwana omuliise. Ate wamala obuulira gamba okkirizanga muweereza n'agenda nga tewali ky'omuwadde. Tomumanyi kutapinga mafuta. Funayo ebbaasa. Kwata ky'okwata. Guwole. N'akusula mu mabanja. Ate Mukama amabanja gafuna yagafiiririra. Ku musalaba. Abantu bayinza okusiba mu busimu bwobwo. Ate nomunaye abantu beewola. Y'ani okukwata sente okuwa omusajja wa Katonda zze. Ekanisa wala ebinyiiza nga tolina bagezi. Nemwana binyiiza. Takuleka mwoyo. Amotuna n'akabuziko nga koyinawo. Naye wamakiriza kale. Ntwala Kristo. Sobola okuwunya okusinza simanyi n'ebisigadde gamba yes. Kwebaza kubanga oli mulundidde ekigambo kyo ky'olunaku lwa leero n'enjatula n'akamwa kange obira omulokozi wange kwita mu Kristo Yesu. Amina. Kale tugenda kuba nga twetolamu katono wetunadda tujja kuba n'ekitundu kyaffe ekyokusatu era bulungi mweraba. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.